Kadama TV tulina Kadaama wano nanyi bagamba nti mubeera mu Kadaama gw'ofuna agamba nti wala nkutwale. Enjogera ya Kadaama ono alabika be bano bakadaama nti wala nkutwale. Yagadde otunyumiza ku story ye n'engeri ekintu gy'akikwasamu n'engeri gy'atambudde mu biyumba mwakoze. Kasooke tumuwulirize tulabe. Namutemu Kadaama bero nakindiriddeyo wano mu Rwanda ga Kagambo online naye munnange era okukola emimiro kuba baba tekyetaaga mu kafuufu konna. Singa right now ennyumba gye ndimu nga gye nava okujja wano wendi ngeri navaayo Lwakajanja nandiganye bajjajja bakintuuzizzaamu ne bakindekamu lwa busiru bwange, naye I don't regret sejjusa kuba lwa nsonga eri omuwendo gw'abantu gwali gususse obungi. Odiringa n'abantu 25 bwe kituuka mu kisibo muba mu 5 ate nga mwenna muli awate oli omukozi omu. Nange Mukama n'ayanukula ennyumba n'engifuluma nenzira ku offisi n'ennumba endala. Offisi nalwawako kuba nali mukonfunvu nga ndi mulwadde. Nensooka nemmalayo kyotuuna mpita taba nti ensonga gye njogerako yakugusibwa naye olumu avuga bubi. Nange mbadde nkyalukuwa ne balunsazaamu. Kati munnange mmala bwe nti bampitaawo yalla naye nga ngende nkole. Naye ng'olwedde nga mutima gwange ngamba sikyakusobola kukola mu nnyumba ya kalina, sigenda kukola mu nnyumba eri mu mwana asitula bano ba myaka 46 sigiyingira. Yalla nkwata emigugu gyange njikkiriza sikyagirekayo lwa nsonga gye nasookayo ba part time baagigabana. Kati neŋŋamba nakyantuukako luli tekijja kuddamu kuntuukako nalozaako. Nzunga n'emigugu gyange nenfuna keesi naye n'ensawo zaffe ze tuva nazo e Uganda nzunga n'emigugu gyange nga nzikirira naye nga sinnafuluma. Kati banabo munda saababuulizaawo kuba buba bw'offisi biri ey'obweru n'ey'omunda bano ba supervisor abatukuuma munda. Bwe nafuluma ebweru ngenda okulaba omwana gwe baanonye ku makya ssaawa 3 ez'okumakya kuba baamunona ku makya ng'ali mu offisi atudde ey'obweru nze banonye ku 12:30. Nagamba ono anonye eki wano ne mmanya nti ngenda mu kiraka ky'oli. Nabuulizaawo client ennyumba gye ntwalamu ya kalina nti yakalina naye waggulu gwo yekka asulayo n'omuwala omu. Ne mubuuza mulina abaana bato nti nedda ne mugamba yalla ne tugenda. Kati ono eyali mu offisi ne mukwera sayini ne mugamba nja kukoonako. Ne tulinnya ne tusimbula bagenda okumala okwazina Magaribi nga tulandinze. Abayingira bwe bati omukadde olwandabako nambuuza amannya go gwani nti nze Gunda. Nangamba yalla jamu abaaya oyambuse ebintu byejja okuuta ekkapeti. Nengamba awudupilla okulangalayika agenda kumvuga nga ne munnange ngamba kamala okusala nga bambuuza ti musiraamu nti ne musiraamu mashallah tabarakallah mashallah. Bwe bajja yogeza ogamba bano tujja kukwatagana nga ngenda nsaala hala جيبي الكوب حتى هذا كرسي جيبي الكوب يلا جيبي الكوب وانا سود مناجي ndiyo nainza kuwambwa kwa wakati njogereddemu ebitali byayo. جيبي صغير لا جيبي كبير جيبي هذا صغير هذا كبير مرة ما لقيته يلا اعطيه يلا اعطيه. Nange ebyo bibangamu mateeka. Ntuuka mala okugisaala Magaribi ngipaakinze Mukama mugambye nnyingidde wapya gwamanyi biki ebigenda mu maaso wa. Nali sinaanagenda ku kapeti gye bangambye kubanga tetukolerawo mputtu. Tomanya oli kimuggyemu gwe kigenda kukusibawo oba nawe kikutwala. Nali nzikirira bwe nti ngende nkola oli kyangambye omuwala yanteegera mu madala nangamba yalla tawaale. N'atwala mu sitoowa. Nangamba tegeka sitoowa eyo oggyeko ebiveera ebiriko ebikadde oyaleko ebipyeddemu opangeyo ebintu. Nengamba mpoomye nembimala nalowooza ow'oluggi owa kapeti anansonyiwa nengikwata mba mmala okupanga bino
nangamba jangu okukuta kapeti sinnakyesonyiwa tufulumye tukuuse kapeti ekyannyamba yeyiwa amazzi nze nga bwenkuuta ate seereega kwata bukwasi squeezer teekamu sabbuuni gayiwako gosukuma todda mu byakuusa brush olwamala mati nangamba nti n'olujja tulutobeza nawe tugenda dde okuwuta gaweddemu olujja tulukuusa kyakiwedde nga ngamba kale lya funa kyolyawo olongoosa ekiyungu yambuke weebake tuli mu ssaawa nga 4:30 abodi nenongosa ekiyungu nendya nenyambuka neneebaka kati bino byonna ebikoola biki sinnabiraba kunkuweereza mu vidiyo awo simanyi onaabukozesa oba ki kati nenkola ki nenyambuka neneeyoterezaawo nenyambuka neneebaka kumakya nayimuka ssaawa 2 omuwala ng'azuukuse ono gwe bangambye kwensula naye waggulu ng'azuukuse nangamba yalla nenzikirira wansi nambuza mwebaka ssaawa mmeka ewa ku ofiisi konze 2 ndi muzi okuba mwebaka mmeka nti nnya muzi okukameka konze 2 nangamba ogenda kwebaka nnya wezuukukeemu konze bw'ogambye munnange nga ngamba nga ntwala mu sitoowa nga ngamba situleetamu eyo nga simanyi nakikirimu kuba jjukira nasanga ekikuuli akisibye oli gwe bazaayo ku ofiisi ngendamu nnene nemugamba obadde ki nangamba yalla nemugamba nedda tuteekeddwa gisitula 2 nangamba nze ekyasiriiwo kitegeeza munaku gwagenda okuba agisitula koze munnange sijja gisitula kati ye nga ndaga nti kisoboka nagyebagika nemugamba no pulobulemu ze sipinaako buzibu webagika ekintu kyo nangamba nenkya munnange gwajjo gisitula kwanze sijja okuleka nga muwawuza nemukozesa entamu 2 obutonotono bwensobola ositula sikinaako buzibu naye bwamunaba mukozesa eno sijja gisitula sigenda kufiira wano olwo naasikawo empewo kati yaabo ekikoola ekyo olwo mbadde sikimanyi kisibwa na bwe kityo abaana bateekeddwa okuba nga bakimanyi ekikoola ky'omuceere kiba kikola kya grapes mwe mupakira omuceere n'okizinga nali sikizingangako nakoma kuzinga sumbusa we nakoma okutegeera ng'ebyo sibizingangako kuba ffe mu nju mwe nava eyo ey'abantu abangi byaleetebwa ng'olwedde bipaakingiddwa mu bubokisi gwe nga kyolina okukola just kufumba kyekyokka munnange engudde gy'olina ekyesibira kati mala okulongoosa ennyumba we namala okuyiwa ekikoola ekyo nangamba leeta olusaniya nenjiwako ekikoola biki neetandika okulongoosa ennyumba yange ennyumba bwe ngimala nnywa kyayi kati wano firimu weetandikira nentuuka nempulira nga njagala kwejjusa ate nga siwe nali nina okwejjusiza ewatuufu nga bajja bukutya bw'obutungulu 2 babukuba wangamba yalla busaleesale mucyo sigamba nti oba obusalisa ka brain manyi bulina bukaata bwabwo musobola okuteeka obutungulu ng'obuno bano babusalaasala sayizi emala nga nina kusalisa kambe kusonsomola mu maaso nenyira gikulukuta bukulukusi engamba kaweddemu jjukira sirimu ennaku zikola mputtu ndi mupya katungulu nkasaze manna akakajjawo naleeta kutya cotmeal nangamba salaasala musaze mutadde wali engamba nga zina nengalusiza kusigaze nembuza mwina gloves nti weeziri nampa nenyambala gloves nensalaasala cotmeal nensalaasala meat cotmeal oya balina ebika 2 nga 3 bye bakozesa ne cotmeal katungulu kateereddwa ku gaasi wali bakafumbye ne bakasaako wali ne katandika okusiikasiikamu awo ennyaanya ziyiddwa amaye nazo zakubisa blender osooka ate tebaagala nti oba ogisuulemu ojawuzeemu emirundi 2 nti ogisuulemu netta sooka osaliisala obutundu obutono then okube mu blender ennyaanya zitadde wali kati enkwalwo tetwasiba kikoola enkeera ssaawa ziringa nga 6 kati awana emisana awo ssaawa awo 5 awo kyayi awedde biki bakisaako wali ku muliro kitandika ofumba kuba kifumbibwa olunaku lulamba nga kiri kalina akamala nsibise enkeera nongoosa mala okulongoosa nga ngamba nno yanguya byokola mandi awo ne bayinyira abasajja 2 engamba twaba bano banonye eki kumbe bengenda okusiba nabo ki ekikoola ne tusiba ekikoola ate nga kwolwo saakisiba nasiba ekyekigero tebandeega
babasajja olwedde bo basasula basibisa experience ne basiba ne tusiba ne tukinnyuka. Kati omuwala alayika akimanyi nti kizibu nnyo omuntu okujja mu nnyumba yaabwe we n'agumiikiriza najja neyeekwetula najja we nali ntudde n'aŋŋamba oyinza okulooza bino by'okola okola bya bwereere naye bw'oba ogenda maama wange akuwa ekirabo koze mwenga tubamanyi ojja kunnyumiza ekirabo nfuluma wano mu nsimba eriyaaleemu kuba nakyo mukisobola kati era byontiisa tontiisa n'aŋŋamba ffenna boolaba twakuguza ku ofiisi $3,000,000 kunze mpulira tomanyi nti gye nvudde abadde angula $9,000,000 gy'emyezi 3 kati yannyumiza 3 ez'omwezi ogumu. N'aŋŋamba oba olye tojja sobola ng'oyogeranga tukuzaayo kyekyanvugisa olumbula waba kimanyi nti buli ajja bw'alabako ekyo ekisooka atawanyiga. Kati n'andaga ebifaananyi by'abaana aba ofiisi yaffe abaali baze babakoleddeko nga mu bba ababiri nkola ki mbamanyi. Kati ono gwe naddayo nga bamukomezaawo yali akozeeko mu nnyumba eyo nga basaagikolamu gwakubiri n'oba ofa nnyo nga tosobola nga si ennyumba gye weegomba okuddamu okukolamu yadde essaawa emu bweti kati kyekyamudisaayo ku ofiisi kuba bifaananyi bye yandaga nga mwali. Kati we nakomunikatinga n'omuko ababiri gwe nalina ennamba ye n'aŋŋamba nedda ennyumba yali agikozeemukko nange nali ngikozeemukko kwe kutwalayo naye mukazi owuumye. Balina wifi tebagigaba konze kaali sijja kozesa instabridge ngenda okunzika bwenti nga ddala tamala kugyayo kugira kugula password ya wifi nga ne wifi yennyini gyeri balinga abakweka. It's beyond gold kisuka kubanga bakweka gold kuba room yali ddiiro naye nga waggalwa naye nze nga mukyo nga sirabawo kigezaawo kuleka wifi oli olufuluma n'alugalo oluyingira n'alugalo olufuluma n'alugalo nga mumufaaki kuba bali abaasooka baŋŋamba munnange twala yadde saba password tewali ejja ejjikuwa ne baŋŋamba toyo muwala wa ttabbu n'okusinga nnyina amange enkalakata dduwaze nga ŋŋamba mukama wendi gwamanyiiwo sirina kyembamanyiiko munnange wayita ennaku nga ziiza abasajja nga bajja luvannyuma lwali lwakutaano abasajja tebajja naye ngamba engeri gye bahulidde balayika abasajja tebakola ki tebajja gyeri wiikendi kwolwo nakisiba nzekka olwo firimu etandika abasajja naddamu okubalabako saddamu kubalabako tuba tuli awo n'omuwala n'agenda nga tono omuwala yali akipaakinga ne maama we ku makya kino kiba kyasuze kyafumbiddwa n'abagenda ne batravalinga n'abaana abalenzi abamu kuba waliwo n'abaana abalenzi ne bagenda ne tusigalawo omulenzi omu akitwala mu supamaketi nange ne nnyina. Kati kitegeeza mu kyo ku makya olina ovaayo n'okiyiwa ku lusaniya kuba kiba kirina okuwola mu kipaakinga kiwoze maama waabwe oluzuukuka olina okufuukula nga omaze okunywa kyayi ne mukiikako ne mukipaakinga bw'omala kipaakinga omutegeka gw'ogenda okusiba yakupimira nno n'asooka kubbirawo akataasa kalamba jjukira nkiriko omu naye nga tebagala nsibwe obungi obwenkana n'obwabali abakoze eki abasibye bali abasajja abalaba ennali nga nsiba nabo ate kye nalaba mu kyo obwavu kintu kibi kuba kusiba ne mu mbeera mwogenda otundira omwoyo gwo ne ntuula mu katwako nga nfa kimu nfuna akasaala ku akawunti nga siinayo yadde ssente ennaku z'omusaala te nga ze tezinakola ki tezinnatuuka jjukira nabirwaliramu wali emabega nga siina yadde 10 nga newe nga ngamba naye bansasula nusu 10 nemba nakyo mu nfo kimmala nga bakalakatansi naye okumanyi abantu bali baaguma ate omuwalabu obamusongako nti oyo muwalabu give respect toddamu kufuguma tomuzzaako mukono oyo nti oyo muwalabu sirika nga tasobola kukwata yadde ekikoola ekimu akizinga akisibe wabula n'akutayiminga tusaawa 7 oba otuuse wano ng'olina kupaakinga ntamu nnamba naye nga balaba obuntu buli buwasibwa bw'olina okujjuza entamu etundwa koze bwe mutyo nange nentuuka ne mbasa ku pressure yange ssaawa we ziwera 10 oba ngumazeewo omuceere gwe bampale batemusinagumalawo nina okwambuka ne neebakamu essaawa ettaka wansi wamu n'ekitundu nga neesolosa mpola ne nnyambuka n'endugala naye akati ayagala aluggula ate essimu nga ngiggyako kuba omuwala yali yansaba ennamba yange ng'agirina kati ngayinza okukola akajanja akagikubako newankubadde yali taliwo naye era asobola oggikubako nyina n'amukubira n'amugamba omukubira omugamba kkirire
nga ndebaka ngigyeko ate ng'oli omukati asobola kwambuka madaala. Nyumba eri nenkalakata nenduka ng'oluba nduwanika buwanisi nti na bijinji bya mikono ng'emikono gikutuse, amagulu gakutuse, omugongo gunnuma, ebibegabega binnuma. Njukira okipaakinga olongosa ennyumba kuliko ogolola ekkanzu z'abano abaana, ono yali asigaddewo nga munene ng'ekkanzu ye eringa ssanda nga nnene, ogolola ekkanzu ezo n'eza kitaabwe, olongosa ennyumba. Kye nali sikola kufumba kuba kyo nabalagirawo nti baneemundekeemu kino kimala nga sifumba, naye nafumbye ekikoola netuka neŋŋamba alhamdulillah mashallah. Kati nali nfuluma nansimba 10 kale akira akumma banagenda nkunumba n'10 kyange. Ennyumba eri yambuka netuuka akaseera neŋŋamba Mukama wallahi nkulayirira ndayira bulinnya lyo sikusabanga ku nyumba efaanana bweti. Nemugamba Mukama nasooka nenkola mu nyumba ey'abaana nenkikola nenkimala. Sikolangako mu nyumba ya kalina nesijagala nsonga lw'amagulu gange gannuma. Nenkola mu bantu abangi nembakolamu nembateeka wali nenkusaba ngendeke wantu wennaawumula naye wano wompadde. Nemugamba nedda abantu nga bano tebeetaaga mukozi. Nempulira nga njagala kufuluma naye nga tennaku zenkoze nga ndaba nnyingi okuzizanyiramu. Nenkotoka n'okwata ku mutwe n'onakuwala newezza. Naye nga nandibadde mu kaseera kakwejjusa. Singa ennyumba gye navaamu negivaamu lwakajanja naye sirina kye nnejjusa neŋŋaa naye nkyusirizaamu. Kale bwe mba waakugibeeramu wondera embeera mwenkolera. Ne batuuka nabo ne banta. Nabo mu kuvaayo nabudde mba nakawere 2. Kuba nakoze omwezi nagugwamu gwokka gwe baali bantwala. Nagudde mba nakawere 2, mukazi alina abaana 2 omukadde, bonna baazadde bali mu maka ge, kuliko obuzukulu 2. Ate nga nawo ndi mu kiraka oba okitegeera, naye ennyumba si yakalina takayumba katono. Ate abaana bali abakulu abazzukulu abasooka they are not my concern, si buvunaanyizibwa bwange obbalabirira. Okiwulira? Naye nantuuse neddeesekeera kuba omu namusanze tannazaala. Kati ng'omulala yazaala naye ng'omwana ali mu ddwaliro bamuteekamu incubator. Okiwulira? Kati ono yazadde omwana ne bamuleeta ne baŋŋamba gundi azadde koze yeeye naye nga yeeye enjisika eri wansi. Kati owaali omulala ng'olaba embeera gy'alimu nti yazaala naye nga ndowooza omwana yafa. Kati we bandaze owooli ne baŋŋamba n'owona ali mu incubator, within 2 days bagenda mmuleeta. Kaze yasalaamu kale ke bagamba bakaweddemu. Tugendera tulalaba gye nnaagusamba gye gunaakoma. Bwe gukaluba nga ntawanyika nga nzira ku makitaba. Kuba ebbanga lyensigazaayo sikyeddawo okuwereegana mbeera. Kati nvuga buvuzi myezi kuggwayo kutta waka.